bw'osaba. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ky'Eseza essula y'omunaana kuva akanyiriri akasooka paka ak'e17. Naye akanyiriri k'omukaaga kagamba nti, kubanga nnyinza ntya okugumiikiriza okutunuulira obubi obulijja ku bantu bange, oba nnyinza ntya okugumiikiriza okutunuulira baganda bange nga babazikiriza. Kino ekitabo ky'Eseza bwe tukisoma kituyamba okumanya amaanyi ga Mukama nga bwe yakuuma abantu be obutazikirizibwa ng'ayita mu Eseza. Nga bwe tulaba mu kanyiriri kaffe akakulu, Eseza naye yali ku abo abali mu kabi k'okuttibwa ng'abantu be. Bwe yategeera kino, Eseza yali tasobola kutunula butunuzi ng'abantu be bafa. Leero tulaba abantu bangi abatwetoolodde abafa mu mwoyo nga bw'otaddeko ab'eŋŋanda n'emikwano. Naye obulokozi n'obulamu bwabwe kitulumiriza ffe tulyoke tugezeeko okubasabira eri Katonda abalokole. Ozibye amaaso go eri obwetaavu bw'abantu abakwetoolodde. Katonda anoonya omusajja oba omukazi anaanunula abamu. Oyo anaabeera ggwe. Eseza essula ey'omunaana akanyiriri k'okusatu katulaga ebimu ku bikolwa bibiri Eseza ye mwennyini bye yakola okusazaamu etteeka eryali liwandiikiddwa ye okuttibwa n'abantu be. Ekisooka, yasaba kabaka. Eseza yatuukirira kabaka ku lw'abantu be. Naye ggwe ddi lwasembayo okutwala akadde okusabira emyoyo gy'abantu ku lw'obulokozi? Essaala zo za kweyagaliza. Kyova toyina budde okusabira obwakabaka bwa Katonda n'obulamu bw'abantu. Tulaba Eseza yeewaayo n'ayogera eri kabaka ku lw'abantu be bonna. Zabuli essula ey'okubiri akanyiriri k'omunaana kagamba nti, onsabe nze nange ndikuwa amawanga. Ate Matayo essula ey'omusanvu akanyiriri k'omusanvu kagamba nti, musabe muliweebwa. Ky'olina okumanya, Katonda waali okuddamu essaala zo, n'olwekyo saba. Ekyokubiri, yavunnama wansi ku bigere bya kabaka. Wano tulaba ekikolwa eky'Eseza eky'obuwombeefu. Amalala ge tegaabuziyiza okuwolereza abantu be, newankubadde Eseza yali kaddulubaale wa kabaka. Pawulo mu bbaluwa ye ey'olubereberye eri Abakolinso essula ey'omwenda akanyiriri ka 22 agamba nti, eri bonna nfuuse byonna, mu byonna byonna ndyoke ndokolenga abamu. Kati ggwe amalala go gakulemesezza okutuusa obubaka obw'amazima obwa Yesu Kristo eri abalala? Yesu Kristo yatuma abayigirizwa be bagende n'abawa obuyinza okubuulira, okusomesa, okuwonya n'okununula abo abali mu busibe. Lukka essula y'omwenda akanyiriri akasooka bw'egamba. Ekyo tekinnakyuka. Yesu Kristo yatulokola naffe tulyoke tugende eri abangi tubaleete mu bwakabaka bwe. Ekirowoozo kya leero, okusaba kuleetera ebintu okubaawo ebitaali baddewo nga tosabye. Amiina.